Yes, nkwanirizaako nnyo obale kwekuumira ku mayengo gano. Robert Kyagulanyi Ssentamu, amanyikiddwa nga Bobi Wine, President wa National Unity Platform, alangiridde olutalo Sinziggu. Kutegeeza nti oli kuyiga Update TV kosinza okuba ng'otuwuliriza era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Gw'atannaba kuba ng'otweyungako, kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Ojja kuba nga kitegeeza nti ofollowinze, kitegeeza buli kintu kitunaateekangako tekijja kuba nga kikuyitako, ojja kuba okifuna butereevu mu bulambalamba. Gwe subscribinga ekwonene mu kadeggo mukwano gwange ali eyampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'alangirira olutalo. Bino nno yabyogedde wali eri ng'agezaako okuba nga akuma olukuŋŋaano mu lumbe lw'omugenzi Honorable Muhammad Sseggirinya, omwagalwa w'abangi, Mungu amuwummuze kisa. Yavuddeyo n'alangirira olutalo n'agamba nti nno General Muhoozi Kainerugaba awulira nga neepikira, naye bw'aba nga neepikira alindeko olumbe luno luggwe olwa Muhammad Sseggirinya, ateeke wali eri ebikolwa, yeeyambula ebikolwa, emmundu, amuniso zonna ziteeke wali ku bbali, ankyalireko ewange emagere, tweragemu bw'aba awulira nga neewulira. Kino nno kyatunuulikisenga oba kyawulikikiddemu nga kwegamba omuli okuwakanya masekkati ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne General Muhoozi Kainerugaba. Abantu bo bakitutte bwe batyo, naye President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze statement eyo ng'asinziirira ku statement eyayita emabega General Muhoozi Kainerugaba gye yakola ng'asuubizza okutemako Bobi Wine omutwe. Yavaayo General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, n'alangirira nga bw'agenda okutemako Bobi Wine omutwe. Kino nno kyaleetawo akayoogaano mu kibuga Kampala ne mu bannabyabufuzi abaavaayo okwogera ku nsonga eno, era kyaleetawo obunkenke mu ggwanga. Robert Kyagulanyi kye yayita n'agamba nti nno kino ekintu sisobola kitwala nga ekiri awo eky'omuzannyo, nti slide mistake, kubanga regimu eno tugirabyeko ng'etemula abantu bangi nnyo ng'egenda mu maaso n'okusaanyaawo obulamu bw'abalala. So nze sisobola kitwala nga kiri awo kiri slight, nti olw'okuba General Muhoozi yabadde alimu embeera gye yabaddemu okwogera kino ekigambo, yagamba ye yakitutte nga kiri serious kubanga bangi baalabyeko bye batemudde, bye baggye mu bulamu bw'ensi eno, so tasobola kitwala for granted. N'agamba naye newankubadde boogera ebyo byonna byonna tebalowooza nti nze bigenda kuba nga bintiisatiisa. Tewali kigenda kuba nga kintiisatiisa okwogera bye nteekeddwa okwogera ku regimu eno, ebikyamu ebyo ebikolwa. Ngenda sigala nga nnwanirira eddembe ly'abantu, nga nnwanirira obuyinza, nga tulwanirira okubeera mu ggwanga eryeyagaza, buli muntu asanyukeko ng'ali mu ggwanga lye. Agambye tebagenda kubanga bamutiisatiisa. Ng'omukwano gwange ali eyo wampuliriza. Kino nno kyataddewo embeera mu bannayuganda okulaba nga beebuuza Chief of Defence Force okuba nga talina kkomo ku bigambo bye, ate era talina mu kugira ku bigambo byagenda mu maaso n'okuba nga akuba entiisa eggwanga erya Uganda. Kati wano Robert Kyagulanyi Ssentamu wafuddeyo n'alangirira olutalo agee kasita bava mu maziika g'omugenzi Muhammad Sseggirinya, wanaabeerawo olutalo Sinziggu olw'okulwanirira eddembe n'okulwanirira omuntu wa wansi. Agambye eno gavumenti tegenda kubanga emutiisa, tegenda kubanga atiitiira, alekeraawo okwogera ku nsonga z'alina okwogerako okuba nga atya gavumenti. Nedda, agenda sigala ali solid, agenda sigala ng'alwanirira eddembe ly'omuntu
wa wansi gwe mukwano gwange. Kutegeeza nti oli ku Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo okuba nga otuwuliriza. Gw'ayagala otweyungako nagambye ddakirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali emitala w'amayanja mbaagala nnyo era mbaaniriza, mwebale kwekuumira ku mayengo ga UB Update TV. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, mweraba.